Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwe njagala tutunuulire amagi gano, amagi enkoko geeyalula n'erekawo eggi lye bayita Eggi Ezize. Abasinga eggi eryo libasumbuwa, abasinga mugenda mu maduuka ne mugula buguzi magi ne mulowooza nti lye bayita Eggi Ezize n'okola omukolo gwo naye ne bigaana okukola by'obadde okola, oba n'okola eddagala ne ligaana okukola olw'ensonga nti eggi obeera ofunye ekyamu bulungi nnyo. Kati njagadde mbalage amagi gano. Kati mulaba amagi ago agali mu kibbo. Kati amagi ago enkoko esobola okubiika n'ebika tugeze gali amagi 6. Kati webiika amagi 6 ago ejja tutandika okugaalula okubeera ng'esiibako esulako esiibako esulako kibayita okumaamira. Kati bw'emala okugamaamira ne gavaamu obwana, mu magi ago wabeerawo eggi erisigalawo, eggi erimu nga bw'olaba wasigalawo eggi bwe lityo nga lisigaddewo limu. Ebiseera ebisinga eggi eryo erisigalawo libeera liwunya nnyo singa obeera olyasizza. N'obeera tolyasizza osobola oddiwunyako n'owulira akantu akaka ekisu ekivundu nga kiringa ng'ekiyitamu ekitonotono. Ebiseera ebisinga eggi eryo liba liwunya nnyo, liba liwunya bubi. Kati eggi eryo enkoko lyebeera ereseewo tugeze emaze okumaamira, amagi gavuddeko n'obwana buvuddemu mu magi, kati waliwo erisigaddewo. Eryo liba lisigaddewo lye bayite Eggi Ezize. Lyeryo lye libeera eggi ettuufu ly'oba olina okukozesa ng'ogenda kukola eddagala, olw'ensonga nti eggi eryo liriko eddagala ery'amaanyi. Ekisooka, singa obadde ogenda kusimba ddagala ly'ababbi ery'ewaka oteekeddwa okusaamu Eggi Ezize. Singa obeera ogenda kusimba emiddo gino egy'enjawulo, eddagala eryo ery'enjawulo ng'engabo ya Kabaka, muleke, konkomaza, eddagala eryo ery'enjawulo eryo ly'osimba ewaka oteekeddwa okusimbiramu Eggi Ezize. Eggi eryo enkoko lyerekawo. Ekirala, ng'obadde olina puloti oba ekibanja kyo osimbye amayinja oba osimbye ejjinja oba oluwaanyi, naye ng'osuubira nti omuntu ono ayinza oddusa etula gwe nninaanye n'afunza puloti yange oba n'afunza ekibanja kyange, kati oddira eggi eryo n'olisimbira ku luwaanyi oba n'olisimbira ku jjinja eryo ly'osimbye wansi. Kiba kizibu nnyo omuntu oyo okujja okukwata ku luwaanyi olwo n'afunza puloti yo. Kitegedde singa oba okoleddeko eggi eryo lye bayita Eggi Ezize, lwakuba waliwo abadde bambuuza bamirundi ng'esatu nga temumanyi eggi lye bayita Eggi Ezize lye lifaanana litya nga temulimanyi. Kati n'olwekyo eggi lye bayita Eggi Ezize, eggi eryo enkoko lyerekawo. Ekirala liba liwunya, libaamu ekisu munda ekiwunya eky'amaanyi. Nkugambye n'oba oliwunyako bw'oti osobola okuwulira ekisu ekyo singa liba liruddewo nnyo. Ekirala w'olikubawo wansi libwatuka ate liwunya, lireeterawo enswera. Mubaamu ebintu nga amataata tebiba bikutusekutuse ebintu ebyengerigeri nga bw'olaba awo. Ngezezzaako okwasa kuba kwago mulimu erimu Ezize, mulimu erimu eggi lye bayita Ezize. Ndowooza obiraba ebyo by'olaba ebyo likutukakutuka munda ne mubaamu biba biwunya, liba liwunya nnyo nnyo nnyo. Eryo lye bayita Eggi Ezize. Njagadde mubeere nga mukitegeera bulungi nnyo. Lyeryo ly'eggi ly'olina okukozesa emikolo. Amagi ago bano abatunda ebyobuwangwa batera okubeera nago. Bwe kityo bwe kiri, kansuubira mukitegedde bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.